bwe bagambye kale kwako yogerebyaba iwo naye aligawesa mazima tulove bantu ba Katonda bweza agulumizibwenga atenderezebwenga bwenga ekitiibwa amanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago ne mu bulombolombo bwago nga bweyagereka bwewaawo amanya nabbona n'abakoza Jumba Lubowa aligawesa bonna ngeetisse bannange ab'ebitiibwa bazadde baffe okuva e Kannabulemu bazadde baffe okuva ekigo ab'emikwano ab'eŋŋanda bakulu baffe ne bato baffe bakabona ne bannabbona abasawo b'enkulembera ab'ebibiina mwena mu ggwanga nyambukira ddala okuva ewa mukama wange President wa Uganda kasooka enfukamire waawo kitange President yankubira essimu olunaku lwali lwakumeka lwakutaano yankubira lwakuna naŋŋamba kulannama nina okulya naawe ekyemisana nkusiibule obufumbo obunywere nkwagala ssaawa 5 ez'emisana nali mu lukiiko nenfuna shooko neŋŋamba kusaawa esembayo nga ngenda mu saaluuni neŋŋamba kiki ekiguddewo naddamu nankubira essimu endala naŋŋamba kozi nakugambye ntya kiddemu President waŋŋambye nzije mu State House ssaawa 5 onsiibule ngende mu bufumbo obutukuvu nzije na mwami wange twakedde ne tugenda mu State House President ne tulya naye ekyemisana era n'atusiibirira ettu ate nga weewaawo abadde yatuwadde okuteekateeka omukolo okuva ogw'ekitiibwa bwe guti President yatuwa bandi y'amagye nga we mugirabyawo yatuwerekedde okuva ku lusozi Lusinsi gye tugattiddwa eri ekyaki yaffe mmwe gye mutamanyi nti gyeri bulijjo mumbuuza kulannama nammwe bagenda bagatira muzikiti mu kereziya muyina kyaki banaye tulina kyaki ababaddeyo mubirabye njagala okwebaza mama wange mukyala taata muwonge taata wange anzaala mu Lubaale ate era nga yazaala n'omwami wange mu Lubaale bannange tusiimye twagala okwebaza chairman w'omukolo Kabona Kakata bannange kabona Buyondo maanyi ga Lubaale kawona waswasobola kwerabira omuzungu w'embalasi ng'akutubiza waswa you are draying bannange mbeebaza neebaza abakulu abatuvuze abatutambuza neebaza abanteeseteese bannange ensobi zibaawo ate tugwa mu nsobi ng'abantu mu nsi eno otuuse waswa thank you very much soka bannange naye mwebale kunsabira kufuna mwami era njagala okwebaza omwami wange mu butongole mwami wange wabale kunsiima mu bakyala abangi bonna abali mu ggwanga sebo tovaawo awo olinayo ebigambo byo tovaawo awo sivaawo wano ŋŋamba oli gundi omwogezi w'ekibiina abakulu ab'ebitiibwa bonna RDC abaddewo ku mukolo L65 bannange tusaba okutusonyiwa omukungu atumiddwa okuva mu ofisi ya President kituufu abadde apapa n'asaba akazindaala tuuse obubaka naye tweyanza nnyo tweyanzeege obubaka bwe bakutisse mukama waffe nsuubira batugambye binawe obutadde tujja kubufuna bakadde baffe babadde bakyayogera nga tusobola kubalya kimuli naye tweyanza nnyo tweyanzeege chairman w'omukolo sebo weebale gukumenye nnyo chairman wanika ku mukono neyanzedde maama weebale nnyo weebalire ddala engalo za senga mumuwe engalo yenna bbona n'abakoza nakayima kulannama Jumba aligawesa nabbona
amanya gonna gago n'erya Naalongo. Abasabo ne bannyabo nno ngenda kwogera naye mu kwogera okuwasa Ssenkakula Namatebe badde byangu. Ab'Enkima muli awo ebintu tebikola ki tebadde byangu naye ndowooza olwaliro n'akakufu kamirira emirundi nga 9 tegisusse namo ne mu kkanisa. Newayo gy'oli mami mukwano nsuno ndiwo kati ngumye sina kutya era nga nkweyanjulira saasira sonyiwa mu bingi ebyasoba newayo gy'oli ndasigenda kwenyoma omwoyo n'omubiri gwange leero mbikukwasa nga nzikiriza nti nno ye ggwe muyinza mbalamu ebbanga lyemmaze nga ndi ku birala nanti obwongo bwalemala n'amagezi nga sirina mbadde ng'ekitagasa kaakano neewayo gy'oli kuba ntegedde. Awonye omugole omukyala essanyu ebibyo mbimaze. Abasebo ne bannyabo bamaama bataata abasenga mbebaza banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza abateesiteesi abateeseteese embaga eno jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale Ssaalongo weebale nnyo weebalire ddala. Nebaza bakabona okuli kabona Katibba kabona wa Kampala wa Ntondo we Masaka wa Mukono wa Buyigwe kabona Ssewamalo we Nakaseke kabona Weeruweero bakabona mwenna ne bannabona mwebale kututeekako bona bannaye abatabadde mu church abatabadde mu sinze walusi temulina kyemulabye temulina kyemulabye ekintu kibadde Luweero mujja kiraba ku televisioni mugaye nti bannaye ku reception twasigalirayo ki mami kulikayo ku bona webale kwambala mpeta ey'obufumbo obutukuvu. Basabo ne bannyabo njagala okubategeeza empeta eno nga situnakola mbaga yonna gye twasookera okwogera naki gye twasooka. Empeta zino ze twambadde twazigula $12,000,000 buli mpeta ya $6,000,000 naye timuntemako akagalo. Mami webale nnyo okukkiriza n'ofumbirwa mu b'Enkima webale nnyo okujja mu maka gaffe. Bibadde bingi byogeddwa bingi omanye abantu bwe bandaba bandooliza ebintu biki bingi engeri gye bandaba basiro ne bannyabo sinya omwenge sigombako ate sigenda mu bidongo nze Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono naye Eva nazaalibwa ndi happy ndi musajja musanyufu. Ate basabo ne bannyabo njagala okubategeeza nze ndi musajja eyeebereramu Ssenkakula Namamwagala omu bw'ati. Oba oli mukyala nabeerako naawe nakuzaala mu pulizi kakkana kikubyawo. Omanye ebintu bino si byangu kubanga buli omu alina gye yavudde. Ssaabakabona ensonga eyo giddemu. Buli muntu alina gye yavudde mami ne bataata bali wano ne bamaama. Ate situlinayo mbaga ndala tugenda kufumbiza baana tugenda kukola graduation party z'abaana tugenda kukola mikolo gy'abaana birthday z'abaana baffe pozi n'okukuza ng'omwaka ey'embaga yaffe situkyabeerayo na mbaga eno embaga eddako yakufa siwe guli nze okuwasa nkigadde omutima ngukuwadde bw'ogulinnyira mu luguudo nze nsooka okutuka okitegedde ebyokuwasa basabo ne bannyabo mbigadde embaga za Ssaabakabona zaggwaaya ekyo si kyobadde obuuza kakati oba obadde mukyala ng'obadde mukyala wa Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa oba wabeerako oba twaliko ffenna nkwegayiridde fumbirwa nja kuterako n'akasente nze ekyange kyaggwa njagala nkimanyi bulungi nti abakyala weebali wano abalala bazze abalala bali Bunnabawambega naye mubabuulire nti oli yakiggala kubanga yakyatudde mu lwatu. Mami ekyokulabirako tulina omuyimbi bamuyita Judith Babirye. Judith Babirye yawaayo ebiseera bye bingi
mukazi oyo yali azimbye nnyo erinnya lye naye bwe yafumbira omusajja oyo n'awaayo ebiseera omusajja yagezaako okuttattana erinnya lya Judith Babirye nga bagamba nti baserebu tebafumbirwa nze liryo ngenda likuuma ekisajja ekikwatako nja kitema kakati bassebo ne bannyabo abantu bangi n'omukazi amenyeka omutima ate naffe omutima oyina gumu toyina ebiri n'amaaso oyina abiri n'omukazi muntu era naawe kakkana omukazi omuwa ekitiibwa omukazi omuwa omukwano muzimbe Uganda nze nabigezaako naye omuntu alina abakazi asukka muumu tatereera bantu bakatonda bweza kyova olaba nti nze kyenjogera nkikola ki nkitegeeza ab'enkima bavudde kanabulemu muyimirireko baba Nulu Nkulabye Tata Makerere baba Sentongo Musisiwaza baba Kibedi mwenambalabye abo bonna bavudde kasensero soko batunuzemu kamera muyimirire abo bonna bavudde kasensero batuuse wano essaawa 4 eri ewaffe ekyotera banaye mwebale kujja baba mwebale nnyo abasebo ne bannyabo MC wange aliwa nze ono daddi basebo no mwanyina wasenga kulannama mwanyina naye n'osanga mwanyina n'awaana mwanyina ate n'ayagala mukoddomi we n'amwagala nnyo yatubeererawo mu kwanjula mpaka leero ne ku mbaga ne tugimuwa saba bakwongera emirimu kuba oli musajja amanyi kyokola oli musajja ticca olaba oyogedde ku mukolo guno ogenda kulaba ebintu bwe bigenda okutambula webale nnyo tubeererawo n'oyogerera abantu ate ng'obaagala ate nga bamunyomba webale nnyo webale nnyo omanyi basebo ne bannyabo okozesanga ku muntu alina likodi kubanga ono alina likodi tyatwagala tweyanziza sebo webale kutembeeta mikolo gyaffe gyonna gitambudde bulungi kubanga naffe tukuwuliriramu emirembe basebo ne bannyabo njagala okwebaza mukoddomi wange mukunja munange webale nnyo Tata Kave waliwo mulamu wange Mama Maali banaye bonna bagamba tukigadde abantu bonna nga bakuyinamu essuubi nalabye bannyinaze bembadde ndudde okulaba nga bali awo mwogezi waali waliwo Namugerwa avudde Ndagwe waliwo Mukamalaawo ne baga nti naye omukyalo ono kulannama atubeererewo ow'omukwana abantu b'ekika kyange bakuyinamu essuubi obalabiranga ddala bagamba ogambye olwedde oli waki kale ne basebo ne bannyabo waliwo akantu ffe tuli bakulembeze ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ab'abasawo b'ekinnansi tuli bakulembeze ab'obujjajja naye si lwakuba nti situlina byakola si lwakuba nti titulina we tubeera si lwakuba nti twagala okukulembera abantu nedda naye ekitukulembeza abantu ne tulemerako ne tusisinkana n'omukulembeze wa ggwanga kwe kwewala abantu abatalina buvunaanyizibwa otukulembera abantu bakatonda bweza mwewalanganya abantu abatalina buvunaanyizibwa okukola ki obakulembera kale kyembamuga sekakulannama alina emirimu mingi abalwadde be bangi naye ate lwaki yeteeka mu bino ebyokulwanagana ne Maama Fiina basebo ne bannyabo tuleke obusawo bwaffe busaanewo ne lubaale waffe ng'ate tulina omukazi atalina nziro maama yongera okulembera abasawo b'ekinnansi kulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tutuukirize ekitiibwa ky'obutonzi bantu bakatonda bweza basebo ne bannyabo njagala okubannyonnyola akantu kenjagala okubannyonnyola nga katono nnyo embaga tugimaze naye tugenda kusigala nga tutambula ab'enkima mwenna tugenda kusulamu Arkwright basebo ne bannyabo nina amaka ku kibuga gasangibwa mu Arkwright mu zone bagiyita professional village eyo gyensangibwa ate bwe tubeerayo mu maka gaffe ag'emukono tusangibwa mukono mu Kirowooza kakati bannankima mwenna abaganda bange bamaama bataata ne basenga kubanga senga Jeni ali wano omukongozi wa Nalufunjo waali ne jjajja Nalufunjo ali ku mukolo guno nsaba tusuleko mu Arkwright twongere okubaako bye twogerako naye mami omanyi bye tugenda okwogerako President yatusasulidde Serena tebwerabira batugenda baleka beebake kumakya tubakere 12 nante ebigambo bibino
bye tugenda okwogerako bye bino. Ate lwaki mbigamba bano nga bano tebabiraba mu kamera. Basebo ne banyaba embaga ewedde era ku mbaga eno situyina atubanja. Temugandi abantu bano bavudde mu ggwanga bababanja situyina. Bantu ba Katonda bweza naye tugenda ku honeymoon yaffe e Germany. Kakati e Germany eyo tuveeyo tugenda kuyitirako Cape Town ne Johannesburg. Eyo tulyoke tukomewo mu ggwanga tulyoke tutandika okukola emirimu gyaffe. Kakati ab'enkima mulinda kunona ku airport nga nva Makka nze siri haji. Kakati mbasaba mumale kututwala tulinye ennyonyi mutegeere nti tugenze nammwe mulyoke mudde kooki. Mulaba mutya yewaawo basebo ne banyabo tugenda kulinnya ennyonyi lunaku lwa Mande tuwumulamu lwankya tugenda kubeera ku Serena Hotel wetuvaayo ku lunaku lwa Mande saawa 7 tujja kuba tucheckinga in nga tulinnya ennyonyi ku saawa 9 nga twolekera mu Germany. Eyo gye tugenda okuva ate tulyoke tukikube tukiggale nga tukomyewo. Kale no basebo ne banyabo kibi nnyo okubeera ku mbaga n'otabulira bantu bikola ki biddako n'ebigambo ebyo. Ani gwe seebaziza maama President Museveni ebigambo yabyogedde naga nti mubadde wano mugende mukole embaga mugende mbawadde kino. President sebo yatuwaddeyo double cabinet 2 zibatambuzeeko munzikiriza nembasawo b'ekinnansi naga nti ezo double cabinet 2 kale bazibawe. N'atuwaayo office yenzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'abasawo b'ekinnansi mu kibuga Kampala. Yagambye afande Naraiso Jeno n'amugamba nti bawe ssente ezisobola obbagulira office olunaku lw'eggulo. Era n'amugamba nti genda okole ku nsonga z'emmotoka zaabwe ozibawe. N'amugamba nti genda otegeke olukiiko nga gasenga kulanama. Genda otegeke olukiiko lw'abasawo ab'ekinnansi n'abakyala bakulanama service bonna b'okulembera nzije mbasinkane. Genda otegeke abakulembeze bo okwatagane ne Nalweiso abakulembeze ab'amadistrict n'abali ku lukiiko lwo mujje mu State House musinkana olunaku lwe mwagala. Kati ekibakwatako kweteekateeka twabadde situsobola kulumuwa kubanga twabadde situnava ku honeymoon. Basebo tukyali bagole. Bantu ba Katonda bweza kale waliwo ebyo byonna lwaki mbyogedde sente bazijjawa abo babeerawo batya Jumba teyasoma. Kakati bagende Germany basebo ne banyebo mwe munsabire mmere. I'm educated enough. Nebisaka bivo. Agenda kwogera guten morgen. Kale basebo ne banyebo besimani wange nakwebaziza mama nakwebaziza Nalongo balikanda kwasira owe waffe ebuddu ng'agenze ye n'abakyala w'obumu twebaziza jjajja Kapompo. Kapompo aliwa jjajja Kapompo ono basebo ne banyabo ono ekibiina senga kulanama gwe yakirekera. Jjajja Kapompo musajja mukozi muweereza mulungi nnyo mukakamu kwatako eri pulezidenti w'omu ngalo kubanga ekintu akikubye ate gwe okikola. Basebo ne banyabo twebaza omukyala atufumbidde emmere. Mamaani Mama Joy. Mama Joy. Senga basiima. Webale abantu abali wano bonna sinalaba. Basebo ne banyabo omwenge twaleese gwa bipipa. Mugunywa mugumalewo. Gwaweddewo. Kabatumye omulala. Kakati omutimbi. Ajje. Yanguwa. Yamugaba. Hey. What are you talking who? Omukyalo ono Winnie mumuweere eddala emirimu mukazi mutimbi bulungi buli kintu akirina ate nabino ebyaffe atoddeko bitoozi mumuwe